Nkwaniriza ku extradigest mugoba nsonga yonna gy'osinzira okutulaba abali emitala w'amayanja mwagoberera nnyo program eziise naddala ez'ebyobulunzi ate nammwe abali kuno abakyanoonya contacts nammwe abantu ab'enjawulo tukyagenda mu maaso n'okubatuusaako program ezisobola okukujja mu bwavu gw'alina ettaka nga liri eyo tokyalikozesa alina ettaka nga liri eyo tonnatuusa kadde kalikozesa tulina abakugu ab'enjawulo abasobola okutuusaako ekyo kyennyini kye weetaaga. Nze Carlton Scovia Nakamya era obudde buno nga bw'ondaba ndi mu musiri ogw'entangawuzi. Entangawuzi ekyo kyakulya kyakunywa kibala si kibala. Entangawuzi kye kintu kye tunywera ku caayi kye tulira mu muceere gwa piraawo n'omuceere omulala kye tukozesa mu bintu ebya bulijjo mu juice tugenda kubanga tukulaga ekituufu ekiri ku ntangawuzi. Entangawuzi ogirima otya ogituusa otya ku mutendera bwe guti oyinza otya okubeera n'ennimiro efaanana bweti nga nnyonjo. Entangawuzi eyinza etya okukuwa amagoba ge weetaaga. Lwaki osaanidde okugerageranya entangawuzi ku birime ebirala by'olima ebivaamu ensimbi? Tuli Kibibi mu district ey'Empigi era tulina omwami omukuukutivu mu kulima entangawuzi zino. Sebo gyebaleko kale mukadde wange omwami Musobya Derick. Kale mukadde wange gyebaleko nnyabo. Entangawuzi zino mwokulidde mwosomedde ate naawe omulimu n'ogutwala mu maaso. Wakikopa ku bazadde bo oba naawe ng'omuntu kyakusikiriza okugamba nti entangawuzi nina okugirima? Kakati omulimu gw'entangawuzi guno mwenkulidde era mwensomedde. Ne ssente ezimu ezansomesanga zaavanga mulimo gwa ntangawuzi. Tugukoze okuva mu buto ngukuliddemu buli kimu nange kw'okusigala nga nkuuma omulimu gwe nkuliddemu nga ngukola kubanga mulimu mulungi gulimu ssente bwe nnyabo. Kati entangawuzi zino ennima yaazo eyakati ekwatagana n'eyedda gye mwagirima ng'olina bakadde bo oba kati bikyuseemu? Kakati emirembe gigenze gikyuka. Ennima y'edda gye twalimanga entangawuzi si eno kati gye tulima. Edda twalimanga entangawuzi zino nga tusima ekinnya ekinene. Ekyo ekinnya ekinene kye twasimanga nga tusuulamu ebikongoliro. Oba okitegeera? Nga tuyiwamu entangawuzi ne tututeekako ettaka. Ng'ebikongoliro bikola mulimu? Kati ebikongoliro ebyo twabikozesanga bigimusa. Edda nga bye tusookamu wansi. Era nga entangawuzi zibala nnyo naye nga enfuna yazo era nga ntono nnyo si eno gye tulima kati. Ne tuddako ennima endala gye twali tulima nga tusimba mu layini. Nga tusima layini ne ziba nga za layini entangawuzi. Naye nayo twakomenkereza nga tetufunamu nga bwe tufunamu kati. Kyova olaba ennima zigenze zikyuka ez'enjawulo engeri gye tulimamu. Kati ne tuzze emirembe gikyuka. Kakati tuli kwena ennima kangambe nti eriko ku mulembe kati. Si ya layini, si ya kinya kinene. Yennyabo. Abantu bangi bayina ettaka naye ng'ekimu bo by'omutwe kiki kyenkolera ku ttaka lino? Yennyabo. Omuntu eyali pikinze interest mu kulima entangawuzi. Yennyabo. Ekisooka buli ttaka lirimibwako entangawuzi oba waliwo ebika by'ettaka ebiri specific entangawuzi kwe zirimibwa? Kati ekyo ekintu ky'ettaka kyetaaga obudde obumala. Si kyakubuukira bubuukizi nti owaayo ndina ettaka kantandikutegeka tukolereko si bwe guli. Nsindisa abaana awo kabajje basimbe nguze ensigo wali mu katale egindi. Si bwe kiri. Kati ekintu ky'ettaka ekyo kyetaaga obudde obumala. Era omuntu yenna ng'ofunye ekirowoozo ekirima entangawuzi. Ettaka si buli ttaka nti ziddako. Wadde Uganda tulina ettaka nga ddungi, tulina ettaka ebitundu ebisinga waliwo ettaka ly'omusoyire ettaka nga ddungi lya bbulaaka. Naye si buli kitundu ekiri eyo nti entangawuzi ziddako.
era ekyettaka tulina okissaako essira ery'amaanyi era omuntu yenna ali eyo ng'ofunye ekirowoozo ekirimu entangawuzi nsaba busabye ekyettaka kye tulina osookerako nga tetunakola kintu kirala mu kitundu kyonna gy'obeera oba obeerawo oba obeerawa oba hoyima oba wa yonna gy'oba oli kyetusookerako kujja kukulambula ttaka ne tulyekkaanya bulungi oba olina n'abantu abasobola oddipima gwe nga gw'obalina kiba fine tujja ne tubasanga ne balipima ne tulaba kati gwoyina obukugu oba gwoyina abakugu abakebera ettaka lino abakugu abakebera ettaka tubalina ennyabo kati wano tukusanze okola ki kaakati wano mbadde ndi mukuulamu muddo ngenze nkuulakuulamu omuddo gwe gubadde guyiseemu omuwanvu gwe mbadde nkuula ngukuzaamu ngalo guno omutendera enkumbi tekyakola kati guno omutendera entangawuzi we zituuse zino tezikyayisaamu nkumbi kubanga buli lwoyisaamu enkumbi entangawuzi olwedde zaabala ekimala ne tuzisaako akakata olutemero olusemba ate obanga ojjako ettaka zino za bbanga ki entangawuzi zigenda kuweza emyezi 10 kitegeeza zigenda tuuka okukungula zatuuka okukungula ku bantu kuzine zigenda mu katale naye ng'egye tulima ffe tulima nsigo tulina ogikuuma paka mwaka mulamba yennyabo ekitegeeza gw'oli ne bw'ajja ng'ayagala kuzisuubula oba biki bw'abanga tayagala za nsigo tomuwa kaakati omuntu yenna abazze ng'ayagala ntangawuzi nga si za myezi 8 oyo tusobola omuguza nga za nsigo naye kati ffe tulima mejjala entangawuzi za nsigo kyevoola tusobola ozikuuma kano akadde konna kwolaba bwe kati zizo zituuse olwedde okungula olaba zonna zitandise okufuula yero kati we zinaakulira okuweza omwaka zigenda zonna kufuuka yero zikale zigwe olwokungule awo tukungule yebeera ensigo etuukiridde ennimiro eno erina bugazi bwenkana ki kati ennimiro eno yonna eri ku eka 1 n'ekitundu kati entangawuzi zino enkulu zitwala eka 1 kutandikira gye zitandikira ze zikoma eri wansi n'okudda saidi zeeri kati saidi zeeri wansi tulinayo entangawuzi ento naye ekyo kisinzira ku muntu alima kati waliwo omuntu agamba nti akandimewo wonna naye kusinzira ku ffe tulimira ku program nti buli stage tubeera n'entangawuzi buli stage omuntu agenda kutuuka nga ayagala ensigo mugambe nteriiwo ekitegeeza olina okuba ng'otambulira mu stage zonna ng'entangawuzi ozirina woofunidde kasitoma wonna ayagala ensigo wakubiridde essimu buli kadde ensigo oba ng'ogirina ennyabo emabegako otunnyonnyodde ku bika by'ettaka ennyabo n'otubuulira nti si buli kika kya ttaka kigendako entangawuzi ennyabo omuntu ategeera atya ekika ky'ettaka ekigendako entangawuzi n'ekitagendako nga tannaba na kujja mummu abakugu kaakati waliwo ebika by'ettaka nga 3 bye nsobola okumenyeramenyera entangawuzi kwe zitadda bye mba nsookerako ettaka nga lya musenyu entangawuzi seziddako n'ettaka nga lya kisenyi kati ekisenyi kirina ettaka ekisenyi kirina ebika by'ettaka bya mirundi 2 waliwo ekisenyi ettaka nga liyiikayiika waliwo n'ekisenyi ng'ettaka lya bbomba kati ekisenyi ettaka nga lya bbomba omuntu yenna ali eryo sirima magezi kulimirako ntangawuzi nti ettaka ly'ebbomba entangawuzi ogenda zisimba enkuba wenaatandika okutonnya ettaka likwata teriba ddungi entangawuzi yeetaaga ettaka nga liyiikayiika ekyokubiri ettaka eryo ly'ebbomba omusana egwaka lireeta enjatika ensonga lwaki lireeta enjatika nti amazzi gaba gakendedde wansi mu ttaka kitegeeza likala mangu ne likola eryo ebbomba kale si ddungi kati ettaka ly'omusenyu eryo si ddungi lwa nsonga nti likaza mangu nnyo amazzi ate ng'ekirime kyaffe kyagala amazzi ate nga kimerera wansi mu ttaka kati mmaze okutegeera ekika ky'ettaka lino terigendako lino ligendako nfunye approve ennyabo neteekerateekera ntya ennimiro yange ngiteekateeka ntya
kakati ekintu ky'okuteekateeka ettaka nga bwe ngambye nkyetaaga obudde obumala kubanga tuyita mu mitendera si kuva eri nti balima ate tusimba kati okuteekateeka ettaka ly'entangawuzi okulima nga bwe tugenda okugenda nkulaga eri ne wano nsobola okyogerako bwogezi ettaka ly'entangawuzi okuliteekateeka obulungi nga tumaze oddirambuula lutukanye kale n'omutindo ogw'okulimibwako entangawuzi kisinziira na kifo kirifaanana kitya. Waliwo ekifo ky'otuukako nga tebakirimirangako nga kyakusooka kusaawa keyalinga kufuuyira ogwo omuddo gukale tractor eyitewo kati kisinziira na ttaka ly'olina liri litya. Awo ettaka ly'osanga nga babadde balimirawo lumonde nga tuweetaaga tractor kutereeza mu butereeza ne tulima kati bya mitendera kisinziira ttaka ly'olina lifaanana litya ennyabo. So oludda luli lwogenda otulaga ebinnya babisima batya ensimba ebeera etya. Oli ku extra digest mugoba nsonga tukyannyonnyoka ensonga y'ekirime eky'entangawuzi. Gwe yeteekateeka okulima entangawuzi eyazaagala okuzirima edda ndowooza eno program tugikoledde ggwe naawe ayina ettaka nga weebuuza ekyokukolerako tokitegeera entangawuzi azirimye okuva obuto nakati gwe mulimu gwakola yensonga lwaki tuzze wano okulaba nti tukuwa enteekateeka ennambike obulungi. Derick, wangi nyabo entangawuzi eno otunnyonnyodde ensimba yaazo otunnyonnyodde ettaka kyetaagisa. Nyabo Entangawuzi erina kulabirirwa etya ng'omaze okugisimba okugituusa wano? Kakati entangawuzi eno okugirabirira okutuuka ku guno omutendera gweriko eyita era mu mitendera nga bwe tugambye. Entangawuzi eno tugirabirira tutandika ogifuuyira ng'eri mu mwezi gumu n'ekitundu. Awo zonna entangawuzi ezisinga ziba zivuddeyo mu ttaka ennyabo. Kakati waliwo omutendera guli ogusooka entangawuzi eziba zimera bumezi zibeeramu omuddo. Kati ogwo omuddo era ogulekamu lwakuba nti guba mweguli nga zitandika butandisi kumera. Kati we ziba zitandika butandisi okumera nga bwe nkugambye nti entangawuzi zino ziyita mu mitendera. Okuzikooza enkumbi tuzikolera ku myezi emeka 3. Kati ogwo omuddo tuba tukuulamu mukuule na ngalo. Kyetusobola osooka okukola tusobola osooka ogufuuyira. Weddagayo tukozesa ne tufuuyira omuddo ogwo ne gufaako then ne tulyoka tutandika ogukuuzaamu engalo. Naye omuntu ali eyo aba tayagadde kusooka gufuuyira basobola ogukuulamu obukuuzi. Oyogedde nnyo ku ddagala erifuuyira ennyabo. Omuntu alonza atya ekika ky'eddagala ekituufu ekifuuyira entangawuzi? Kakati ettaka erifuuyira entangawuzi gye riri era buli amaduuka ag'enjawulo gabitunda. Ebijimusa eryakawuka byonna gabeerayo mu maduuka. Naye ekyo kyo engeri gye tuli tutambula ffenna era omuntu ali eyo yenna alina endowooza oba afuna ekirowoozo ky'okulima entangawuzi oba ng'otuukiridde mwami Derick tutambula ffenna okuva mu kutegeka ettaka paka mu makungula. Nti entangawuzi ezo ensonga eyo lwaki tutambula ffenna nti abantu abagenda okugula entangawuzi eyo oyinza obbafuna eyo nga simanyi naye oluusi bayinza okulema okufuna nga nze alina obbakuleetera. Kati omuntu gwe nkuleetera aba amanyi Derick kyalima kituukanye n'omutindo. Nga toyina tosobola kusatisfyinga katale kaliwo ng'olina abo ab'ebbali ne bakuyambako nti asobola okugamba njagala entangawuzi yiika 10 naye nga gwe ziri ready ziri 5. Kati bw'oba olinayo eri omulala eyasimba gw'oba omumulagirira bulagirizi nga weesiga omutindo. Bwe kityo bwe tukola. Ne bakasitoma abazigula tubalina. Era kyembadde ngezaako okunyonyola nti weba eyo mu kitundu gy'oli nga teri muntu akutuukiridde kubanga batera ozigula. Muntu n'alima ogenda okuddamu omukubira essimu nti munnaaye entangawuzi zituuse tuzitwale. N'agamba entangawuzi nazitunda dda. Kati oyo abuliddwa abazitwala
gwe njogerako saawa zino nti woba otambudde naffe omuntu gwe nkuleetera agenda okugula aba amanyi Derick kyakola kyaba agenda okugula aba agula Derick kiki kyaba atusizzaako emikono gye kyaba atambuliddemu tewabeerawo bibuuzo bingi ate kino Derick entangawuuzi zino ozifuuyira emirundi emeka okutuuka okukula? Gye emirundi gibeera mingi sobola gye okubalira naye entangawuuzi nsobola okukubalira kyensobola okugamba nti tuzifuuyira luvannyuma lwa wiiki emu. Buli wiiki olina okufuuyira? Buli wiiki. Naye buli wiiki olina okufuuyira sizoni nga yankuba. Ku musana tofuuyira? Ekyo abantu abasinga kye batamanyi. Tikati sizoni y'enkuba tulina okufuuyira buli wiiki. Oba ofuuyira Sande no lubeera lwa Sande oba lwakutaano no lubeera lwakutaano. Yo obudde bw'enkuba tebuliko saawa wonna w'otandikira okufuuyira osobola okufuuyira. Naye obudde bw'omusana bw'obwo obuliko ebibuuzo ebingi. Era wano abantu omusana ebeera etya? Kati obudde bw'omusana obw'okufuuyira abantu nsaba bawulize nnyo wana awantu wano. Entangawuuzi obudde bw'omusana obudde bwe tufuuyiramu bukyuka. Kati tuzifuuyira obudde nga bwa lwaggulo nnyo saawa nga 11 n'otandika okufuuyira ku musana nga sizoni ya musana nga tuli mu musana. Deno oba tosobodde kufuuyira lwaggulo osobola okeera nnyo ku makya saawa 12 ne zikusanga ng'otandise okufuuyira. Ensonga etukoze ekyo nti obudde buno oba nga buwungedde bugenda entangawuuzi zino zifuna suulwe. Kati suulwe wasangako ekigimusa kiri obanga afunye enkuba. Okitegedde? Ekizime kyaffe kiba kitambula bulungi. Kye kimu ne ku makya nnyo nti oba osobodde kufuuya ku makya olina kukeera nnyo n'ofuuyira nga suulwe kwali musana gugenda okuvaayo eddagala ne likalirako suulwe nga kwali. Bwekityo bwe kiyambo. Kaakati n'ekirala ekikyuka mu sizoni y'omusana eddagala obungi bw'eddagala bukendeera gye tufuuyira. Nti woba obadde ofuuyira deiseni ng'ofuuyira kilo 3 obudde bw'omusana tugenda fuuyira mu kitundu. Lwaki ate ku musana okendeeza? Lwaki? Ensonga eyo eri bweti nti ku musana ebikoola bino biba tebyetaaga nnyo ddagala kukwafu. Kuba tewali nkuba ebinaazaako? Tewali nkuba y'amaanyi gye binywa, tewali mazzi g'amaanyi ge binywa. Buli lw'oteekako eddagala nga lingi oba obimenya biba byagala nnyo amazzi nga mangi okendeza ku maanyi g'eddagala eryo. Ne wano ku sizoni y'enkuba ofuuyira eddagala nga kka kubanga amazzi mwegali mu ttaka. Kyekyo nnyabo. Ng'oggyeko okufuuyira okwo kwennyonnyodde, ennyabo biki ebirala by'okola ku ntangawuuzi zino zikuwa amakungula amalungi? Kaakati omuntu yenna ali eyo entangawuuzi zino okuwa amakungula amalungi okusookera ddala eky'ettaka kitwogeddeko kintu kikulu nnyo n'entegeka yaalyo gwe omutendera ogusookera ddala. W'omala okutegeka ettaka nga tulifunye eddungi tumaze oddikolako byonna tekisinga ddungi ekiddako kulitereeza balitereezeza batya. Bwe tumala odditereeza bulungi ku mulembe gwe twagala n'omutindo nga gwego ekiddako bigimusa kika ki ebyetaagisa. Kaakati ekigimusa ekikyasinza okukola ku ntangawuuzi kikuta kya mwanyi. Kye kikyasinze kye musooka mu kinnya? Kati ekigimusa ekyo tusobola okiteekamu nga tetunasima binnya. We tumala otereza ettaka lyaffe bulungi tusobola obbiyiwamu ne byetabulira ne tujja nga tukola ki we tusima ebinnya nga bigenda byekola ki byetabula. Gwe tofaayo ku bingi lwa bikuta byoyiyeemu kubanga gy'okoma okuteekamu ebingi kwe kufuna kwe kubala. Tebiriko kkomo sijja kugamba nti ate naye nga muyiikeemu ekipimo ekisaanidde ensawo 10 ez'ebikuta yennyabo buli yiika. Entangawuuzi zino kati waliwo ze ndaba wano ziriko kuliko ebikolo 4, 5 ebikolo mitunsi. Entangawuuzi emu eriko emitunsi 4, 5, 6
waliwo kiseera wotuuka ng'olina okugijjako n'ogikendeezaako oba nga bwekuze bw'ogireka n'egenda bw'etyo? Anti kati entangawuuzi eno kibuuzo ky'obuuza kirungi nnyo. Entangawuuzi eno nga wenkunyunyudde nti etuuka akabanga ne tuteekako akakata. We tuteekerako akakata ako kitegeeza ebezadde abaana abamala n'ekiseera kiba kyekyo nga tugamba nti entangawuuzi yaffe abaana abaliko bamala ne tuteekako akakata. Kweko okukola okusemba okw'enkumbi. Kubanga kuno okukola kuno okusooka kwonna kuba kwanjala ttaka okutemera okwo okusooka. Kuba kwanjala ttaka ne zisobola okumera obulungi nga zivaayo mangu mu ttaka nga tezirwana na ttaka. Tezisanga obstacle yonna ezirimitinga kumera mangu, kuzaala mangu. Ennyabo. Kozi zino ogambye obuzaayo emyezi 2 3. Si myezi 2. Tusobola ozikungulira ku mwaka gumu n'emyezi nga 2 n'omwezi obanga gumu. Kati ziri ku myezi 9. Zigenda kuweza myezi 10. Okay. Osimbye yiikayo ey'entangawuuzi. Ennyabo. Ffe tutunuulira nnyo kiki ekivaamu. Ennyabo. Kubanga njagala okuyingira ekintu nga nkibaze bulungi nti nteekawo kino nfunira kino. Ngoberedde emitendera gyonna gy'ombuulidde okakutako emmwanyi kataddemu okufuuyira buli wiiki. Ennyabo. Entangawuuzi yiika emu ngenda gijjamu kyenkana ki? Kaakati ennimiro yaffe nga tugirabiridde bulungi nga tugoberedde emitendera nga bwe tuzze tugirambika nga gyonna ogigoberedde bulungi ne tutambula ffenna ne tuteekamu ebikuta byaffe nga bwe ngambye ne tufuuyira bulungi obudde ne tubugoberera ne tulabirira ennimiro yaffe bulungi. Entangawuuzi eno jjukira tusimbamu eka ensawo 4. Naye ensawo 4 entangawuuzi ng'aŋŋanda naye n'ettaano zigendamu. Ekyo abantu tebakinyonyola bulungi we babulizabuliza abantu. Omuntu asobola okusimba yiika n'agisimbamu ensawo 5, omuntu n'asimba yiika n'agisimbamu ensawo 4. Birina enjawulo ebyo ebibiri. Enjawulo weebeera mu kutegeka ensigo. Kati awo mu kutegeka ensigo eyo nga tugitegeka tugimenyaamenya kisinziira oli agimenyaamenya atya. Kati olaba kakati entangawuuzi eno gano g'olaba ge maaso lino liiso ne lino gegamera. Kakati owo gw'osanga entangawuuzi ng'agimenyemu bw'ati. Ago maaso 2. Si maaso 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eryomunaana lyerina eno. Kakati waliwo omuntu amenyaamenya bw'ati. Waliwo n'omuntu amenyaamenya bw'ati. Kuno kuliko 3. Byanjawulo. Kati omuntu ng'amenyaamenya entangawuuzi bw'ati mu eka mugendamu ensawo 4. Omuntu amenyaamenye bw'ati entangawuuzi eka mugendamu ensawo 5. Ekyo abasinga tebakinyonyola. Kakati omuntu ali ayinza okugamba nasimba entangawuuzi tezaamala ate oli yaŋŋamba entangawuuzi mugendamu ensawo 4 zonna n'enzigula naye tezaamaze. Wamenya bubi. Baba bamenya bubi entangawuuzi. Ensawo bw'eti eba ya sente mmeka? Ensawo nga tetunatuuka waawo. Nsaba tusooke tumalize kino ky'osoose okumbuuza. Kakati kino nga tukifuddeko entangawuuzi mu eka mugendamu ensawo 4. Naye nga n'ettaano zigendamu nga bwe nkunyonyodde entangawuuzi eŋŋanda. Entangawuuzi enzungu wano awantu we babulizabuliza abantu. Otyo? Entangawuuzi enzungu mu eka mugendamu ensawo 8. Ekyeze eŋŋanda yankizo kweri. Enjawulo ngenda gikuwa. Ekyo abasinga tebakyogera. Oba okitegeera? Omuntu akutuukirira n'agamba njagala ntangawuuzi n'omugamba mugendamu 4 gwe n'omuwa ensigo n'agamba njagala nzungu n'omuwa. Olutuuka n'agamba entangawuuzi ate nga tezaamazi zasimbyeko kitundu kya eka naye nga tomunyonyodde lwa nsonga lwaki. Kati entangawuuzi enzungu abantu bonna abali eyo amazima gali nti mugendamu ensawo 8 mu eka. Kakati ekyenjawulo ekiri mu ekyo nti entangawuuzi eŋŋanda ebeera ntono. Gyekoma okubeera obutono buba bungi. Entangawuuzi enzungu biba binene.
Jekoma okubeera bibeera binene bizimba nnyo mu nsawo. Yensonga lwaki ziri zibeera 4 oba 5 ziri ne zibeera 8. Ekyenjawulo ekiriwo. Kakati ennimiro yaffe we batusimbye bulungi entangawuuzi ne tugirabirira bulungi. Eka ekitone ennyo esobola okuwa ensawo 65 ku 6. Ekitone nnyo sijja kubala kinene nnyo. Naye nga eka nga yo ng'ogirabidde bulungi evaamu ne ensawo 10 zivaamu mu eka emu. Naye nga tugirabiridde bulungi tugirisiza bulungi naye ekitone nnyo ensawo 65 nkufuna yennyabo. Ensawo eyo tuddeyo wali ku bbeeyi yennyabo. Ensigo eyo buli nsawo egula sente mmeka? Saawa zino ensigo tugitunda emitwalo 65. Saawa zino ensawo ey'ensigo. Naye ensigo gye tukuguza ebeera ntegeke. Si kujja mu nnimiro nga tutika tukuleetera asibwe guli. Entangawuuzi tuzikuwa ng'olwedde ziri set okusimba. Kuva mu nsawo kuteeka mu kinnya. Kuteeka mu kinnya. Emitwalo 65 yennyabo. Kitegeeza oba weetaaga ensawo ezo z'oyogeddeko 4 ku 5 buli eka. Yennyabo. Akatale k'entangawuuzi kali luddawo okusinga bwe mba sikafunye mu abo abaagala ez'okusimba. Kaakati omuntu yenna atandika oyinza obutatandika na kulima ntangawuuzi za kusimba. Kisobola okulima oba n'otandika n'entangawuuzi n'olima ez'emyezi 8 ne tukungula kubanga akatale weekali ate si kabi. Kubanga saawa zino entangawuuzi ey'emyezi 8 ng'ogirabidde bulungi nga tewayosaamu ddagala kubanga baba babimanya abazigula. Ajja kutuuka agamba entangawuuzi ndwadde, ajja kukusala. Ate ekyo kikyakala nnyo abalimi. Entangawuuzi ekigirwaza kulabirira endabirira embi. Kati zirwala bulwadde ki? Endabirira embi eyo gye njogerako yeeno. Entangawuuzi olwawo kugijjamu omuddo. Entangawuuzi tekompitinga na muddo. Ebegenda kufa. Tekwatagana na muddo. Kati nze ngeze mu katale. Saagala ntangawuuzi ndwadde. Ngenda gitegerera nti eno ndwadde. Anti kati kiri bwe kiti. Obuzibu obubeerawo buubuno. Kankuwe ku side eno endala. Abantu bagenda mu butale ne bagula entangawuuzi ng'agenze gula ya kusimba. Naye n'agula entangawuuzi ng'olwedde endwadde tebagirabira bulungi ate nga tetukkanye na mutindo gwa kusimbibwa. Bakungula entangawuuzi za myezi 8. Tamanyi nti entangawuuzi bagirabirira batya, ekuze etya, byanjawulo. Yasanze busanzi agenzemu owino tugezemu owino oba katale konna oba kalwerewa n'agula n'agenda n'asimba. Oluvaho ng'akubira essimu agamba munnange jangu ku nnimiro entabudde buli kimu nkikoze naye tebivaayo bulungi. Otuukayo n'omugamba kituufu kiri nti ennimiro girabiridde naye ensobi eri wano ne wano. N'akimanya ekyo. Yennyabo. So entangawuuzi nsobola otuuka ku musiri bwe guti ku nnimiro bweti. Yennyabo. Ne mmanya nti entangawuuzi eno erimu ekiwuka. Kisobokera ddala. Ndabira ku ki? Entangawuuzi endwadde emyukira ku myezi emito. Myezi ngameka? Myezi 4, 5 osanga entangawuuzi zengedde nga zino bw'oziraba bwe zengedde. Naye ng'eyengedde ku myezi 5 ebe erwadde. Era nze wentuuka ku nnimiro yo ng'ompise entangawuuzi nga ziri myezi 4, 5 kugambirawo nti munnaye ennimiro tekyalina gyeraga. Giveeko. Kubanga oba tokyalina ky'osobola kukola kuzizangulu. Kubanga oluusi omuntu agenda okuyita ng'olwedde ennimiro egenze nga temukyasobola kugizangulu. Waba omuntu okuyita nga bukyali ne mutobako ennimiro nedda engulu kubanga esobola okudda engulu. Naye waliwo akuyita ng'alaba kigenderedde nga tokyasobola n'omugamba ziveeko ezo olwedde zifudde. Derick. Wangi nnyabo. Entangawuuzi watulaze ebbeeyi y'ensigo. Ennyabo. Era mu kubalamu okutono buli nsawo bw'ebeera ya mitwalo 65. Ennyabo. Netaaga ensawo nnyo okusimba yiika. Obukadde 2 n'emitwalo 60. Ennyabo.
Emyezi egye 10 oba ebbanga lyengenda okukuliza yiika eno. Ennyabo. Yiika emu nyinza gimalirako ssente mmeka ndyoke ntuuke ku makungula? Kakati entangawuuzi zino okuzirabirira yiika emu ejja kukulyako obukadde 7. Okugirabirira ewedde ng'ewedde kwekityo bwe kiri. Okay. Ng'ogenda mu katale ng'onoga nsimbi. Naye ziyinza obutawera 7 naye nze estimate nkuwadde abukadde 7 yennyabo. Kakati kwe tulina Derick Musobya ekibibi mu district y'Empigi muli Butambala. Yennyabo. Butambala eno abasinga bagamba yesinga okulimibwa entangawuuzi. Era bwe kiri naye ne mu bitundu ebirala ebeerayo. Naye nga tugoberedde emitendera nga bwe tugyogedde mu kusooka awali egy'ettaka. Kati omuntu ali eyo ekirala kyensogeddeeko wambuuziza ku kyebbeeyi. Omuntu entangawuuzi zino nga tuzimye bulungi nga bwennyonnyodde nga tugoberedde emitendera gyonna. Entangawuuzi eno nga tukungudde ekitono kyenkubalidde ensawo 65. Kubanga saa zino akatale we kayimiridde entangawuuzi ennungi saa zino egula $45. Ensawo. Ku myezi 8 etali ya nsigo $45. Saawa zino akatale we kayimiridde ekyo njaba bakikootinga ennyo. Akadde kano. Ennyabo. Kitegeeza Idris bwakeera ku makya n'asimba yiika ye ennyabo n'ajjamu ensawo 65 ekitono ze wayogeddeko ennyabo kati kubisaamu awo $45 buli nsawo ng'otaddemu $7,000,000. Omuntu yenna yasabula okikubyamu n'alaba $28 oba 29. Ennyabo. Awo kitegeeza ekibalo kino. Naye nga ogoberedde emitendera nakyo bakinotinga ennyo. Ng'otoddemu amaanyi. Si kulima n'olekaawo. Waawo naalima n'olekaawo ero ojja kukola loosi. Olimira ku ssimu. Yoliwo abalimira ku ssimu. Obeera ku ssimu. Bane kati ennimiro efaanana etya nti twafuuyidde naye nga tebaafuyidde. Kati n'ekirala ku ekyo waliwo abantu nga tali mu Uganda ng'ali mitala w'amayanja oba ng'ali bweru wa Uganda. Kati omuntu ng'oyo oba okwataganye naffe ng'oyagadde okutandika tusobola okumaniginga ennimiro naye tuba twetaaga omuntu gwe weesiga. Omuntu gwe yeesiga ye nga ye omuntu gwe yeesiga ali ku ground ne tukola naye ne tumuyigiriza n'omuyigiriza kubanga kyenjagala okukalifayinga ku ekyo ennimiro eno weba tugimanaginga fenga ffe tugimanaginga paka myezi emeka 3 ng'emikono gyaffe bwe tukuweera ennimiro eyo ng'okutemera okusooka kuba kuwedde. Naye management eyo tuteesaako nteese naawe oba otutuukiridde tuteesaako biteese ne tukkaanya ku muwendo. Naye tugikuweera myezi emeka 3. Entangawuuzi eyo tugikuweera ku myezi 3 byonna ebisinga obugibonyaabonya okuva ng'etandika ku mmera biba biweddewo. N'omuntu gw'oba otuwadde buli kimu aba akiyize. Kati awo biki ebibeera bisigadde? Ebiba bisigadde kuba kufuuyira n'okukuulamu omuddo. Then ekirala tusigala tujja tumonitaringa tusupervisinga. Naye okusupervisinga oba olina otuweeza amafuta oba tolimidde kumpi ne we tukolera ng'eno oba otuwaayo ez'amafuta ne tujja ne tulaba oba luvannyuma lwa wiikisi 2 ne tuyitayo ku nnimiro ne tulaba. Ago amafuta gaba gagosigaffe yennyabo. Extradigest mugoba nsonga tuli ne Musobya Derick twongera okunnyonnyoka ekirime kino ekyentangawuuzi. Derick, mu nnimiro yo ndabamu ebitooke biri mu layini bulungi bigimu bulungi ate bito. Lwaki wateeka ebitooke bino mu nnimiro yo? Ekibuuzo ky'ombuuliza kirungi era ntegedde ng'ogenda kimbuuza. Ennimiro eno ensonga lwaki mulimu ebitooke si gwe gusooka okulimiramu entangawuuzi. Tuzze tulimirawo guno guli mulungi nga gwakuna nga tulimiramu entangawuuzi naye ng'ebitooke temuli. Naye twagadde okulima nga tufuna n'emmere ey'okulya. Ensonga lwaki twateseemu ebitooke. Ebitooke bino lwaki bya mabanga nga bw'olaba amabanga manene nnyo. Ensonga nti tulimiramu bikola ebisiikirize
entangawuzi teyagala bisiikirize era bijja tuuka akadde nga tekikyasobola kulimiramu ntangawuzi nga tulekawo olusuku nga lwe luliwo n'essaawa zino webiri tekitugaana kulimiramu ate omuntu yenna ali eyo ayinza okuba nga ayagala ng'alina n'ekirowoozo kirima olusuku osobola okutegeka ennimiro n'olimiramu entangawuzi nga n'olusuku lwo welukula naye ebyo tubikola nti ebinya bye bisooka okusimibwa nga tonasimba simala kusimba ntangawuzi ate n'ojja n'ogamba tusime ebinya by'ebitooke ekyo tutukolerawo poguramu nga tutandika butandiisi n'okitugamba kati njagala ebitooke ne tusooka ne tusima ebinya by'ebitooke nga tutegeka ettaka. Derick oyogedde ku ngeri gy'oyambamu abantu abali emitala w'amayanja abalina ettaka lyabwe tebagaali bere idle okubayambako okulima entangawuzi. Ennyabo. Nfunye omuntu wange gwe neesiga ne mukuwa alabe byokola. Naye nange ng'omuntu kyabuntu mba njagala okuba nti mmanya ekifa ku nnimiro. Gwe update oziwa oyo gwe nkuwadde oba nange ozimpa? Kakati kibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo. Kubanga abasinga bakibuuza. Kibuuzo ky'obuuzizza ekyo kirungi nnyo. Omuntu ali eyo yenna alina okulondoola ennimiro ye kimukakatako. Era nze omuntu wantuukirira kye nsooka okusaba kufaayo. Kubanga bwonna afaayo bw'oti kwe kufunaakwo. Kubanga wonna alima n'osuulaawo tojja kufunamu. Ogamba omusajja yanimisa ebintu sifunyeemu. Naye kati gwe okwagala okufunamu mba nsaba n'ofaayo. Era njogera naawe ne nkubuuza ne nkugamba kye nkusaba kiri kimu obudde. Fiisaayo akadde ennimiro giwa obudde. N'omuntu yenna oyo ali ebweru. Omuntu anti kikati kyengendako. Omuntu oyo ali ebweru. Omuntu gw'aba atuwadde ebyo bigambo gwe mbigamba. Kubanga oyinza otuwa omuntu nga yeesi abeera bize. Naye nga kyemusaba nti toyesa weeks 2 oba mwezi. Nojja mu mwezi osobola okugyamu emirundi 2 oba gumu ku nnimiro kufaamu n'olaba ebitambula. Saagala ngambe nti bunaye entangawuzi kino kye kyetaagisa. Ate gwe notuuke tubenga bye twogera tebikwatagana. Gwe tukolera ali eri. Gwe oli muyambi we gwe yeesiga. Kinyuma ne tuba nga twogera ekintu kitya kimu. Naafuna ekifaananyi ekirungi ekiri ku nnimiro. Kaakati n'ekirala nti we tutuuka ku nnimiro tusobola okukubira video call n'olaba ennimiro bwetambula oba okusindikira ebifaananyi nti tutuuseewo n'okakasa nti tutuuseewo. Ne nkugamba kino kyetaagisa tukole kino twongeremu kino. Bwe kityo ekibeera nnyabo. Oyogedde ku kufuuyira ku budde obw'omusana. Ennyabo. Omusana nga gwase abantu bangi kati abalina ensuku z'amatooke abalina ebirime bingi. Omusana bwe gwaka nga mungi. Ennyabo. Ateekawo wali irrigation system ye y'okufukirira n'afukirira. Ennaanasi nazo muzifukirira ng'omusana gwaka. Kakati ekibuuzo ky'obuuza kirungi. Abasinga bakibuusa amaaso. Ate nga kirungi nnyo. Entangawuuzi zino amazima gali nti omuntu aliyo tebakulimbanga nti entangawuuzi bazifukirira amazzi oba tukozesa irrigation kwe kufukirira. Si bwe guli. Entangawuuzi zino tetuzifukirira. Ensonga lwaki tufukirira ntangawuuzi buli lwofukirire mu nnimiro aga amazzi ge bafukirira agatali ga nkuba gagubya ettaka. Ate nga entangawuuzi zino z'olaba ettaka naawe oliraba kansubire oliraba ligonda nnyo muno munda ligonda. Ennimiro eno tulina gikuuma ng'ettaka ligonda entangawuuzi ne zizaala obulungi. We tufukirira ne irrigation ettaka liguba. Ettaka eryo we liguba entangawuuzi eba tegenda kuzaala bulungi. Kubanga buli ekyana kyezadde ekivaayo kitomera ettaka nga ggumu. Ate ne kirwana nnyo okuvaayo. Ekitegeeza tegenda zaalira mu budde bw'oyagala n'okuzaala ennyo tejja kuzaala nnyo. Ennyabo. Oli mu business eno ey'entangawuzi. Ennyabo. Nsobi ki abasinga olima entangawuzi ze bakola ezibaviirako okukola loosi? Kati ensobi zo nnyingi si ntono. Abasinga bazikola nnyo. Abasinga ensobi emu njogeddeko okufuna ensigo nga tetukkanye na mutindo okubeera gwa nsigo. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri
entegeka y'ettaka entegeka y'ettaka kikulu nnyo n'okumanya ttaka ki ly'olina nakyo kintu kikulu nnyo ezo zonna zibeera nsobi. Ekyokubiri obutalabirira ntangawuzi, obutalabirira nnimiro, obutafaayo, eyo naye ebeera nsobi. Oba okitegeera? Ensobi nnyingi nnyo, obutafuuyira mu budde nakyo kizirwaza. Gwe n'ogamba sijja kufuuyira kanjuse, ate kati tewali ddagala kankole bwe nti. Kale osobola okuyosaamu wiiki ng'emu naye totuuka yakusatu nga tofuuyidde. Oba nga kikunyigiriza nnyo n'oyosaamu toyosaamu wiiki 3 ne kigenda mu mwezi, tekiba kirungi. Tuli ne Derick Musobya wano ekibibi mu ssaza ly'e Butambala ewasibuka abalimi b'entangawuzi abakuukutivu. Tunnyonnyoka ekirime ky'entangawuzi okifunamu otya, ogirabirira otya, nsobi ki z'osobola okwewala ddala naawe n'obalibwa mu bantu abalima entangawuzi abazifunamu. Oba oli awo osobola n'okutuuka akadde. Derick, ofulumya entangawuzi zino wabweru w'eggwanga? Tulina be tuguza nga zifuluma. Tubalina. Nga gwe tonaba kirowoozaako? Sigamba nsinaba kirowoozaako. Kiri mu pulaani zaffe naye obimanyi bya Uganda obimanyi. Si busobozi naye emiwaato egisinga bakola ki? Bagiziba. Bwe buzibu bwa Uganda obwo. Naye nga batutukkirira abasuubuzi abazitwala ebweru tubaguza. Kale. Ennyabo. Katugende tulabe ate ennimiro. Kakati tugenda kulaba ennimiro nga bwe nkugambye, tugiteekateeka tutya, tutuukeko ne ku ntangawuzi eziri mu myezi 3 n'ekitundu 4 nazo zirabe bwe zifaanana. Ennyabo. Extradigest mugoba nsonga nkwaniriza mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe n'emikutu egy'enjawulo, bannaffe abasinzira emitala w'amayanja okugoberera enteekateeka ez'enjawulo ze tubatuusaako. Nalabye bangi mwagoberedde nnyo program ey'okulunda embaata era kwe kusalawo nti abantu bano baagadde nnyo ebyobulimi wamu n'ebyobulunzi, ate katubalage ku kirime ekirala, tubalage abantu abakifunyeemu bakikoze batya, n'emitendera egy'enjawulo egiyitibwamu. Wano wennyimiridde ndi mu musiri ogw'entangawuzi. Omusiri gw'entangawuzi guno wogulabira wano ebbanga si ddene nnyo nga zisimbiddwa, naye tuli kibibi mu disitulikiti ey'Empigi mu ssaza ery'e Butambala. Essaza lino gundiivu nnyo mu kulima entangawuzi era kizibu nnyo okusanga amaka e Butambala nga tegaliimu kirime eky'entangawuzi. Entangawuzi oba ogikozesa ku caayi, oba ogikozesa mu piraawo oba omuceere omulala, oba ogikozesa mu juice, oba ogikozesa kintu kyonna ekigendamu entangawuzi. Gwe yeetaaze okulima entangawuzi mitendera ki gy'ogenda okuyitamu? Bannaffe abali emitala w'amayanja abalina ettaka nga temulina kye mukolerako, olonda otya ettaka ettuufu ly'ogamba nti ino lijjako entangawuzi ino terigyako? Mitendera ki gy'olina okuyitamu? Ennimiro eno gye ndimu ya mwami Musobya Derick, era kamweyungeko ate atubuuzeeko atubulire ku nteekateeka eno ey'okulima entangawuzi bw'etambula e Butambala wano n'emitendera gy'abatuyambako egy'okulima entangawuzi. Sebo tukwaniriza. Kale nnyabo. Sokobuuze kuba tulaba. Sanyuse nnyo okubalabako. Kakati abantu bonna abali eyo balamusaako, babuzaako buli omu mu kiti kyalimu. Mujje baleko gye mutuusaako engalo. Ono ali mu maaso gwammwe bamuyita mwami Musobya Derick. Era ndi mwami mulimi wa ntangawuzi era nga bwe mulaba. Omukuku waazo sinziira ano kibibi Butambala. Mwami Derick, Butambala eno of course wamanyiddwa ennyo ku kulima entangawuzi zino. Naye ate waliwo eŋŋombe egamba nti Butambala teva muto. Kiva ku ntangawuzi oba waliwo ekirala kye tutamanyi? Tekiva ku ntangawuzi kwokka naye kisinzira kiva mu nkola y'emirimu. Kubanga ffe batukuza tukola okuva mu buto, bwe kuba kulima. Y'ensonga lwaki bagamba teva muto. Yennyabo. Gwe watandika zirima ku myaka emeka? Entangawuzi zino nkuze tuzirima.
kyekirime kyenkuze nga tukirima oli ni waba talimye kinene nnyo asobola okuba n'akalimira ewaka nga weekali nyabo era gyateeka ku caayi gyateeka ku caayi gyatagenda kugula aba asobola ogyerimirawo n'agamba kanimewo kengenda okuba nga nteeka ku caayi. Derick, njagala otutangaaze era otusomese nyabo ku kintu ky'omanyimu obulungi. nyabo ettaka ndirina nyabo entangawuzi zirogogera okuzisimba nyabo ettaka oliteekateeka otya nyabo n'ogamba nti okwawukana ku birime ebirala entangawuzi yeetaaga kino na kino nyabo. Kakati kibuuzo ky'ombuuziza kirungi era mba nsaba abatulaba n'abatuwuliriza eyo bawulirize nnyo kubanga ekibuuzo ky'obuuzizza buli muntu aba yeetaaga okukinnyonnyoka mu kyo. Kakati ennimiro y'entangawuzi eno saa zino wooziraba bwe zituuse nga bw'oziraba ziyise mu mitendera okuba nga zifaanana bwe ziti si kusimba busimbi n'olaba nga zifaanana bwe ziti. Emitendera egisooka kwe kulaba ettaka obulungi bwalyo lituukanye okulimako entangawuzi oba ettaka eryo we tuba tulirabye nga lituukanye okulimako entangawuzi tulitegese tutya byebyo ebintu ebikulu. Bwe tuba tutandise otegeka ettaka lyaffe nga tumaze okulaba ebyo byonna byonna tumaze oddiraba tulirambudde bwe tugenda okukolera tulabyewo sayiti etuukanye n'omutindo gw'okulimako entangawuzi ekiddako kuba kutegeka. Kati okutegeka ettaka ly'okulimako entangawuzi tuyita mu mitendera giringa mitendera nga kangambe 3 oba 4 naye gye mitendera kisinza ku kifo kifaanana kitya. Ekifo ekiba nga kirudde okolebwako kiriko ebisubi ebyokusaawa obutibuti obw'okusaawa mulimu emiti mu nnimiro gwe mutendera ogusooka kiyalinga ebyo biveeko. Bwe tukiyalinga emiti tukayinza ebisikirize byonna ebiri mu nnimiro tubijjeemu omutendera oguddako kuba gwa tractor. Era ennimiro erimiddwa tractor ogiraba bulungi eyawukana ettaka liba ligonda bulungi olinnyamu ng'ettaka ligonda bulungi. Kakati tractor webezze n'erima bulungi tractor wemaliriza okulima wano abantu tebawaawo budde naye nga wakkulu nnyo ettaka lino libeeramu ebbugumu oba okitegeera ettaka lino libeera n'ebbugumu ebbanga erya wansi n'erifuula bweti. Kakati tuliwaayo wiiki emu ekitono nnyo wiiki emu oliwaayo wiiki emu ne limala okuwola n'ebiri ebisubi ne bivunda kubanga tuba tubifuuyidde nga bikaze. Kati ewiiki emu gye tuwa ettaka lino liba liwola enkuba eba eritonnyamu. Kati ebbanga lye tuwa ewiiki emu gye tuwa ettaka nga tulitegeka ebe liba limaze okuwola obulungi. Then wiiki eyo gye tuwadde ettaka we liba nga eggweddeko tuleeta ab'enkumbi ab'emikono ne baddamu. Kati ab'emikono abo battanya bulungi amavuunike aga tractor gebeesaze tractor esala amavuunike nga manene bone bali kubakuba. Kakati abo abantu be bavaayo ne bakubakuba ettaka ne lituuka ku mutindo bwe guti nga bw'olaba temuli mavuunike manene liyiikayika bulungi temuli na mavuunike yadde temuli. Kakati bano ab'emikono bo battanya mavuunike ga tractor gali ne bagakuba bulungi ettaka ne liba nga liyiika buyisi bulungi. Nti entangawuzi wetuuka okumera emera bulungi nga terina kye obstacle gyesanze ate esanze evuunika ate erwana kufuluma ate erudde ebbanga lyemala okufuluma ate ebbanga nga ligenda. Kakati wekitugisa ettaka lino nga ddungi bwe riti okubanga entangawuzi zaffe zimera bulungi zonna ne zivaayo mu ttaka nga tezisanze buzibu bwonna ennyabo. Kati entangawuzi eno ng'omaze okugigira ndaba wano waliwo kuliko obukuta ennyabo obukuta bw'emmwanyi kyekigimusa ekyo ky'okozesa. Lwaki okozesa bikuta bya mmwanyi ng'ekigimusa era obiteekamu ku budde ki? Kakati kyekibuuzo ky'ombuuziza kirungi naye bino ebikuta birimu engeri za mirundi ebiri lyosobola okubissa mu nnimiro naye ngenda kugenda ku esingira ddala engeri gye tubissaamu esingira ddala okukola obulungi.
bwe tuba tumaze otegeka ennimiro yaffe nga bwe tuzze twogera bwe tuzze tusomesa abantu okutegeka. Kakati ebikuta bino tubissaamu mu nnimiro nga tumaze okusimba entangawuzi. Ziri wiikisi zaffe kangambe wiikisi 3 ze tubadde twala okutegeka ennimiro. Ezo wiikisi 3 nazo zituyambako mu ngeri ey'okutegeka ensigo, kubanga ensigo etwala era wiikisi 3 okuloka okubanga etuukanye okusimbibwa nga tugitegese bulungi etwala wiikisi 3. Kati eribbanga litwala okutereza ennimiro n'ensigo zaffe wemera wiikisi 3 weziba zigwedde kutereza ennimiro ab'emikono bazzeemu ne battanya bulungi tuba tugenda kusimba. Kati we tumala okusimba ne tuleeta ebijimusa byaffe bino. Bino byombuuziza ebikuta by'emmwanyi. Ensonga lwaki tukozesa ebikuta by'emmwanyi bino nti bye bijimusa ebisinga ate biri organic. Bye bisinga ku ntangawuzi ennyabo. Kakati bino ebikuta ensonga gye nkugambye nti ngenda kugamba esinga era omuntu yenna ali eyo eno yesinga engeri y'okubissaamu. Bwe tuba tumaze okusimba entangawuzi zaffe tosuuka wiikisi 2 nga tobiteeseemu mu nnimiro. Kinyuma nnyo bwe basimbye enkeera ne babiyiwamu bitandika okulira wamu entangawuzi ekula nga bino we bivunda. Kakati ekituteesaamu ebikuta bino kwoba obudde nga tumaze tubimansa ennimiro yonna. Tetugamba nti ate tuyiwa bwe tutya ate kinnya ku kinnya nedda. Tumansa nnimiro yonna n'ebuna ebikuta nga bw'ogiraba ebikuta buli wamu weebiri. Kakati ebikuta bino lwaki tubissaamu nti entangawuzi eriira wansi teriira kungulu eriira wansi nti enkuba gyekoma okutonnya ebijimusa bino biba byekamula bikkirira wansi obujimu bukkirira wansi n'ebufuna yensonga lwaki tubiwa kuki kungulu. Yensonga lwaki tubiwa kungulu nti kiyamba nnyo ne bibeera kungulu enkuba bulwetonya bweti biba entangawuzi ebefuna ebijimusa wansi babikkirira wansi mu ttaka engeri gye balira wansi yennyabo. Derick, guno omutendera gw'okusimba gwe gusalawo ogenda kufuna kyoyagala oba ogenda kutokera busa. Nsobi ki ezisinga okukolebwa wano mu kusimba entangawuzi nga tennaba kuloka ezitera okuviirako abantu okufiirizibwa okufuna mu ntangawuzi? Kakati wano abantu balina okussaawo nnyo essira ku ntangawuzi. Entangawuzi eno we tuba tugitegese bulungi era wano njagala abantu bawulizeewo bulungi beekanyeewo. Entangawuzi zino okufunamu era mitendera nga bwe nkugambye nga tugigoberedde bulungi kwe kufunamu, kubanga otagigoberera tojja kufunamu. Ofunye ensigo yaffe nga nnungi etuukanye n'omutindo tugitegese bulungi nga bw'erina okutegekebwa. Okugisimba entangawuzi nawo wabeerawo ensobi. Ezo ensobi ezimu ezikolebwa mu kusimba nazo ziyinza okuleetera okukola loosi. Nga ziriwa? Kakati entangawuzi zino oziraba mu kusimba wano abantu basimba byanjawulo. Tugeze kale abantu nga tebakiinaamu buyigirize bumala mu kusimba entangawuzi oba mu kuzirima mu bitundu ebyo ebirala eyo. Tufunye abakozi tubaleese tomubulidde kikyakola. Oluusi omubuuya kyokkola naye abantu ffenna tetufaanagana. Waliwo abakola ebintu nga baagala, waliwo abatafaayo. Ekirungi akolerera ssente agenda kufuna n'atafaayo. Eri ensonga lwaki nkugambye, ensonga lwaki nti entangawuzi zino ziba zeetaaga omuntu azimanyi okusupervisinga ennimiro. Yensonga lwaki ennimiro eno omuntu yenna tugikuweera ku myezi emeka? 3. Tuleme funa nsobi zino mu kusimba. Kubanga we tunaakuwa ensigo ne tugamba nsigo yiyo basimbe. Ojja kukuba essimu ng'entangawuzi awamu tezimeze. Ng'obuuza ffe naye nga ffe twakuwa ekirungi. Complain ojja gissaawo bampa ensigo enfu, ensigo teyali nnungi, entangawuzi ziganye okumera ate nga ffe twatuukiriza ogwa ffe ne tukolera ekintu ekirungi. Yensonga lwaki omuntu yenna ali eyo entangawuzi obozze n'otusinkana
oba n'osinkana mwami Derick entangawuzi tukkaanya tugikuwera myezi emeka naye biba byakuteesa ennyabo nti gino emyezi 3 gino gitandiika tukuwa ennimiro yo nga buli kimu kirungi ng'okiraba kyekyo ensobi ezibeerawo mu kusimba tuba weetuli omuntu n'omubeerako n'omugamba entangawuzi ogikwata bwoti amaaso gatunula waggulu n'olyo ekinnya kiteekeko ettaka erimala kubanga otakissaako ettaka limala enkuba weenatonnya entangawuzi genda zisanga kungulu enkuba ng'etonnya ennyingi nga toteseeko ttaka limala ezo ensobi zonna zibeera waawo era bantu bakola nnyo ensobi awo mu kusimba yennyabo kati zino entangawuzi za bbanga ki kati zino entangawuzi zigenda kuweza myezi 4 yennyabo kitegeeza eba tennatuukako katono wano eba tennatuuka wano tukuwera ku myezi 3 aba asobola ogirabirira ziba zivuddeyo ate n'okutemera okusooka kuba kuwedde kubanga wano okutemera okusooka kwaggwa ensonga kizirika ettaka zikyaleeta n'emitunsi tetuteekako ttaka tetuteekako bukate era tobulabako just nti twayisaamu enkumbi ekiyisizaamu enkumbi eyo ettaka lite ettaka eryo likoma okuba nga lita entangawuzi eba ezaala bulungi eba ezaala abaana baba batambula bulungi bamera bulungi yennyabo stage eno gye ziriko yennyabo bw'omala okuteekako bino ebigimusa byotadde ku ntangawuzi zino ebya wansi eby'emmwanyi yennyabo teweetaaga kigimusa kirala bino bimala ebigimusa ebirala bisobola okwetaagisa naye kisinziira mu mbeera oba okitegeera kisinziira mu mbeera ki eriwo kubanga bwe nga budde bwa musana tusobola okwetaaga urea urea tusobola omwetaaga mu ngeri 2 otyo mu ngeri y'okufuuyira n'okumumansa mu nnimiro ennyabo omuntu yeewaza atya ebigimusa n'eddagala effu eriri ku katale kakati mu kulima entangawuzi omuntu okwewala ensobi ng'ezo eddagala effu ate ebigimusa bifu ate pesticides nfu omuntu okwewalanga ebintu ebyo ensonga lwaki nkugambye ntutambula ffenna omuntu yenna ali eyo tutambula naye okuva mu kusimba paka mu kukungula ezo ensobi zireme kubeerawo nti omuntu waba asimbye yesi nti tuzikuwera myezi 3 management yaffe nga ffe eba ekomyawo naye tusigala supervising ennimiro kati okusupervising ennimiro eyo era still oba otuwa facilitation amafuta n'ez'okulya kubanga tuba tuli ku mirimu gyo naye tuyinza okikola mu mwezi ne tukikolamu omulundi gumu oba luvannyuma lwa wiiki 2 bwe kityo okusimba entangawuzi zino nakwo mu kwetegekera kusinziira mu sizoni nti sizoni eno kusimba sizoni eno si kusimba kakati ku bantu abali ku mutendera gwaffe tetukyetegekera sizoni ya kulima ntangawuzi ensonga lwaki olaba nti zino ziri ku bbanga bweriti ziri ku stage eno waliwo ziri endala ezikuze waliwo wetutegeka waliwo ente ezisingako ku zino ekyo kifaananyi kikuwa nti ffe tetutambulira nti ate ku sizoni ate nti buli kadde ennimiro olina okuba nga olina entangawuzi olina osigala mu supply kubanga omuntu ajja kusinkana nti njagala nsigo ate omugambe sirina ate nga wagamba olima ntangawuzi era ensigo njirina ate tutuuka agambe omugambe sirina tekikola makulu yenya oyo customer aba agenze kitegeeza ni bw'anaabeera n'omulala alijja mugamba nti oli talina gezaako ewalala bwekityo bwe kiri kati entangawuzi ffe tetulima season buli kadde tuba tulima entangawuzi zino biwuka ki ebitero zitawaanya entangawuzi eno ebintu ebisinga ogitewanya okusingira ddala omuddo omuddo okukubeerako obusaanyi ku muddo bwe bulya entangawuzi eno bwe bugirwaza obusaanyi obubeera ku muddo kyova olaba entangawuzi teyagala muddo era tekompitinga si nungi tekompitinga na muddo
kwe kuva obuwuka obwo. Kyova olaba yeeyagala bulungi ng'olaba omuddo temuli ennimiro ebeera enyirira bulungi. Enkuyege zo tezitawanya ntangawuzi? Enkuyege tetugirinaako buzibu. Ennyabo. Kyova olaba ennimiro zaffe ezimu zibeeramu ebiswa nga bw'obiraba eri. Ennyabo. Derick, entangawuzi zino ento. Ennyabo. Spacing ndabanga terina bulungi nnyo kipimo. Ennyabo. Ekyeza bw'oba osima ebinnya, ennyabo, toyina kipimo kyankalakkalira ky'ogoberera okusima ebinnya. Kaakati ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo. Ekintu ky'okusima ebinnya entangawuzi, ebinnya tetuba na kipimo. Ennyabo. Nti ebinnya ebyo ekipimo kiri automatic, kyekola kyokka. Bwe tusema ebinnya tusima kinnya ku kinnya. Ekyenjawulo ekibeeramu nti kikkako wansi. Oba walolabye ku binya by'ebinyeebwa n'ebijanjaalo. Ekyenjawulo ekibeera ku kinnya ky'ekijanjaalo kiba kitono, kiba kimpi. Kino kiba kigaziimu tukozesa nkumbi nnene, ate nga kiba kiwansi kiwanvumu. Ejawulo ebeerawo naye nga biba byakumukumu. Okuteeka ekinnya ekyo nga kiwanvu kyanguyiza entangawuzi kuzaalira wansi eyo. Mu kuzaala wano n'okulanda. Ekinnya ekitusimisa ekinnya nga kiwanvu. Kaakati ekitusimisa ekinnya nga kiwanvu, entangawuzi zino zireme kubalira kungulu. Y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, enkuba bw'eba etonnya kiri kye nkunnyonyoddeko nti waliwo okuteekako ettaka ettono. Kuba n'etonnya ne musanga ziri kungulu. Ensonga ya kubiri lwaki tusima kiwanvu. Bwe tusima ekiwanvu ne tukirekako ettaka nga lingi, entangawuzi eba tesobola kuvaayo. N'ekirala eba ebalira wansi, ebala etambula bulungi. Kungulu w'enaavaayo tejja kubala bulungi kubanga olwedde ettaka mw'erina okubalira olwedde ebeera kungulu kwalyo. Eba tekyasobola kukka wansi ate ng'ebala bweti ng'etambula bweti. Okunnyonnyola kwonna obwedda kwennyonnyola ku bugazi ki naki, omuntu atandikirwako omulimi ono wa wansi talina na ssente za tractor zigenda kiriyalinga naye ng'asobola okutereeza ennimiro ye n'ettaka asobola okugoberera ebika by'ettaka lyewayogeddeko ebisobola okulimibwako entangawuzi. Omulimi oyo ayinza kutandikira ku bugazi bwa ttaka lyenkana ki nga yiika sigiweza naye kale njagala okuzirima entangawuzi nzifunemu. Bugazi ki obw'ettaka obusookerwako? Kakati omuntu yenna ali eyo kyensaba, omuntu yenna ali eyo kyenkusaba kiri kimu, tandika n'ekintu ky'osobola. Tandika n'obunene bw'ettaka bw'osobola. Si kulima kinene ate ofune kitono, lima ekitono ate ofunye kingi. Bintu ebyo bibiri bya njawulo. Wawo okulima ekinene n'ofuna kitono, n'osanga oli ng'alimye akantu katono n'afuna kingi, n'ogamba kijja kitya nga nze nalima kinene nfuna kitono. Bya njawulo. Kati kyensaba omuntu yenna ali eyo, tandika n'ekitono ky'osobola. Ennyabo. Kati kyo tekiriiko nga bombuuza nti ate yeetaaga bungi ki kinene, kipimo ky'ettaka bunene ki bwe yeetaaga okutandika nabwo, tekiriiko ekyo. Omuntu asobola okutandika kyonna ky'asobola. Asobola okutandika n'ataano ku 10 waba gy'alina ng'awulira gy'asobola atandika nayo. Ne tumutegekera ensigo ne tugimuwa n'atandika okulima. Oyogedde ku kutandika n'ekitono n'ofuna kinene, singa onootandika n'ekinene n'ofuna kitono. Sayansi kyaliwo ate mbadde manyi gye nkoma okulima ekinene gye nkoma ofuna amagoba amangi. Anti kati sayansi ali awo ali bw'ati. Osobola okulima ekinene naye nga togenda sobola kirabirira bulungi, ekitegeeza togenda kifunamu nga bw'oyagala. Osobola okuba ng'okitegedde naye nga obusobozi obw'okukirabirira awo oba togenda kufunamu. Kati waliwo n'omuntu okulima ekitono nga akyewulira n'agamba kati kino kanfukasinge ku kino nteseemu buli kimu ekyange, n'okiwa obudde n'okirabira bulungi, ajja kufunamu. Gwe omutuukeko olimye ekinene nga tofuddeeyo ogambe basajja banimba banimbira ddala naye ng'ensobi yiyo. Olimye entangawuzi okuva obuto obwo. Kati gwe mulimu gw'otaddeko essira. Kusoomoozebwa ki kw'osinga okusanga mu kulima entangawuzi kuno? Kakati okusoomoozebwa kwe tusinga ofuna nga ffe abalimi b'entangawuzi
okusingira ddala kuli ku ludda lwa gavumenti tetufuddeeko era guno omulanga ngikukubire tufeeko ng'abalimi abalala bafiirwako n'ekirala nti bafeeyo nnyo ku ddagala ki erijja ku katale lye tugula kubanga ffe tuyinza obutaba okubeerawo nga tetumanyi tetulina byuma bikebera ddagala ki lye batuwadde naye nga gavumenti weba efuddeyo basobola okutuleetera eddagala nga lye lyettuufu erituukanye n'omutindo yennyabo. Bw'ogamba gavumenti ebafeeko kati ekyeddagala kyo kinnyonnyodde okumu ku kufaayo kwe kuteekawo measures ezicontrolling ebicupuli by'eddagala okuyingira mu ggwanga n'ebikolebwa wano yennyabo. Kufaayo kyokulala kw'oyagala gavumenti kati okufaayo eki okulala gavumenti emisolo banayo emisolo entangawuzi nazo baziggyako omusolo mungi wano Uganda tewali kye batajjaako musolo kati effect weebeera nti buli kimu kitukosa wegugula eddagala ly'ebbeeyi era naffe kiba kitukosa nga ffe abantu egyo gyonna giba misolo enkumbi wengenda mu dduuka enkumbi ginagulanga 15,000 nga ya 2,000 ekitegeeza gyonna biba byafekitinga omulibi sinze zekka nti mulimi wa ntangawuzi naye abalimi bonna n'ekirala obutale yes obutale weebuli naye tekimala ennyabo. Kale Derick siibula abantu kakati ntwala omukisa guno okwebaza mukyala Scovia n'okwebaza kabineti ya extradigest mugobansonga mbebaza olwakadde kano ke mutuwadde nembebaza obutalekerera abalimi kuba mutuwadde ekifaananyi ekirungi ne mutuwa obudde ne mutuwa nkyogere ntya ne mutuwa omukisa okweexposinga bye tukola n'okuzibula abantu amaaso yonna gye bali abali mu Uganda abali wabweru we Uganda bonna guba mukisa gwa maanyi era tubeeyanza nnyo. Abantu bawe namba y'essimu kakati ono mwami Musobya Derick zino ze namba zange z'essimu kwe ziri ku WhatsApp zonna 2 esooka eri 07 5 38 66 21 ya Airtel eye MTN eri 07 89 32 61 10 zonna namba zange kwe ziri ku WhatsApp ne social medias handles endala zonna kwe tuli ku imo ku TikTok nkozesa manager Derick manager.Derick mbeerako era ojasangako video nga tulima ebiri simple bu video butonotono ennyabo. Derick oyawukana otya ku balala aba managing ennimiro z'abantu naye ng'ate bo baaba ng'obulambulukufu butono kakati ekyenjawulo kye tulina ku bantu abalala woba otutuukiridde tetukola fekka tukola n'oyo omuntu gw'oba otuwadde oba naawe omuntu tutambula ffenna kyekyo ekyenjawulo kye tulina era ekyo ekibuuzo kirungi nnyo lwakuba tubaye tetukikonyeeko ndowooza naye omuntu yenna ali eyo nga tonnatutuukirira sooka ofune omuntu neddala abo abantu abali mu mawanga abali wabweru wa Uganda sooka ofune omuntu gwe weesiga ajje ku ground alabye tukola nga tetunagenda mu ebyo ate tugere tulambula ettaka oba liruddawa sooka otufunire omuntu tukwatagane naye tugende tulambula ettaka ajja asome tumusomese alabe ku bye tukola tukole naye si kumala kutuwa muntu abaddewo ate omuntu gwembawa abaddewo awo agenda bayambako kulaba ttaka ate wamala okulaba ettaka agenda akola ebibye omuntu oyo mutuwe tutambule naye ayige bye tukola kituyambako okuklarifyinga ekifaananyi kye tuba tulina ku nnimiro naye wabazze n'akuna mu stamp n'agamba kituufu kye bakugamba bwe kiri. Okuddamu okukkaatiriza n'okukakasa okuva gy'oli akatale k'entangawuzi weekali. Akatale k'entangawuzi weekali ffe nga ffe tulina abazitwala abazigula era we tuba tulimye naawe tutambula naawe okuva mu kutandika okulima paka mu kukungula essimu zaffe tozivaako okujjako nga wootwetamiddwa oba bwetamwa simanyi naye ng'essimu tezivaako
tewali tweyama okutambula n'omuntu okuva mu ntandikwa paka mu nkomenkerezo mukungula lwa nsonga nti abagenda ogula entangawuzi ezo fa abagenda bakuleetera weziba zituuse okukungula tugenda bakuleetera nga tewaliwo bibuzo byonna twewala ebyate ziri bweziti ate ziri bweziti tekiba kirungi wemba nkuleetedde omuntu aba amanye ekintu kyagula omuntu kimuleseeko mulambulukufu ebintu byakola birungi. Extra Digest mugoba nsonga program ya kulima ntangawuzi gy'obadde olaba tubadde ne Musobya Derick okuva e Butambala eteva muto eteva mutene kale gwe yeetaaze okulima entangawuzi okugoberera okwataganye n'omukulu nze Carlton Scovia nakamya wano ekibibi Butambala